Wabanja ki? Ogenda ku police ekipasa bibi yusula wano. Nagendeleze mu banange. Bana. Ubwate bwanuma. Era Yesu mulungi bana. Musawo. Already. Banji musawo. Oli mu mbeera kikati. Kagati ndi bulungi. Oli bulungi. Noterera. Mumaze kunkanika. Kati baba wadde eddagala. Eddagala baali tuwadde. Dokita abasiibudde. Badusiibudde. Nange mbadde ng'oyowa. Era muli badde mbogenda eka. Dokita mundabira. Bana mwana wange tugende nange inyumba yange nayo imisinga kagati. Ingato zange ziriwa. So kufulumiza. Pick up yaki. Pick up yaki. Kati kino kitanda ogenda kukiitika ku mutwe. Ekitanda nakyo kitwala. Ekyani. Wakiguze. Gwe twatuuka wali dokita yagamba. Yagamba basawo Kayibanda mumuwe gitanda wali namba meka ne batuwe gitanda. Ni nsasule sente. But what na receipt? Receipt tebakuwadde ya kitanda. Asitula tonganya. Receipt bakuwadde ya ddagala. Ngaya nyangu singa emyaka. Obadde wano mwezi mulamba. Gwe situle kintu kiriko receipt nakyo gwe situle. Receipt si ya situle gitanda. Si ya kitanda. Tongaya nya. Turonga watu wani receipt. Gende. Ate ba tuwadde tusasule mpewo. Kitanda twagisa. Ufuna muntu wapika. Banange. Ate kitanda mushitwala wa. Wanje musa. Ekitanda mushitwala wa. Mukujja wano twavaawo. Ate nze manje mwava. Tuyini waffe. Era gye tugitwara. Sebo tonzanyisa. Ate kukuzanyisa. Nkugambye ekigambo kimu ekitanda sigo wakimpa. Yagamba omusawo nagamba Kayibanda mumuwe gitanda kiri namba 3 era ne bakimpa ne receipt yino bava kuyimba bampa ne receipt yino. Sebo mukama wange. Receipt bakuwa treatment gyofunye. Treatment gyofunye yayi. Banange obulwadde bwali bunuma ne dobozi nali we Dr. Sabinga yogira. Enogo yegukute wamasiru atuge. Sebo nkugamba mpuliriza. Hata nguwulirize ki? Gwe waki. Tekagabira ko bitanda lwaki tuleetera ebizibu. Ani yakikuwa? We nali nzija wano saakula bako. Ekitanda kiveko tambula ogenda. Ani? Igwe. Ya ekintu kye bamba. Ani yakikuwa? Omukisa gwange tengu saasanye. Deka nawe ze kyebayita omugisa nze nfiirawo. Wamala lete motoka. Kibeko.